بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajjuvu agatalimu yadde obukendeevu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala atukuŋŋaanyiza olwaleero mu kifo wano we tuli. Tumwebaza alhamdulillah okubanga mu bifo byonna ebiri mu duniya asazeewo okutuleeta mu kifo kino ekikyasinze okuba ekyebbeere. Tumusaba Allah tabaraka wa taala agikuume nga yenkola yaffe okutuusa lwanaatujja mu bulamu buno obw'edduniya. Era tumusaba mu kifo kino mwe tuzze abeere nga atugasa n'ebyo byonna bye tugenda okubeera nga tweyigiriza olwaleero. Atuwemu empeera esinga okubeera ennungi fi dduniya wal akhira. Tumusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala aseebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalaamuhu alayhi. Yafuuka ensonga okuba nti alhamdulillah leero nze naawe twenyumiriza mu bujjuvu bw'ekyengera kino ddiini Busiraamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Olwaleero lwakusatu nkola yaffe okubanga tubeera ne porogulaamu ey'okuddamu ebibuuzo era nga tubeebaza olw'okuwaayo akadde ne mwerekereza byonna ne musobola okujja na bonna abali ku Rawda Islam Media. Barakallahu fikum. Tusaba Allah tabaraka wa taala obudde bwe muwaddeyo abeere nga basasula empeera esinga okubeera ennungi fi dunya wal akhira. Biidhnillah, ate tunnaba kugenda mu bibuuzo, tugenda kusooka tufuneyo obubaka obw'enjawulo nga bweri enkola yaffe. Tusooka ne tufunayo obubaka biidhnillah okuba eri sheekhe, ate ne tulyoka tugenda mu maaso n'ebibuuzo. So ndamusaba asooka ababuuzeeko ate abeereko n'obubaka obw'enjawulo bwatutuusaako. Wa barakallahu fiikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، amatenda amalungi amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala yeebazibwa ow'ekitiibwa Allah. Tumutendereza Allah, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutira omwoyo gwange neejja mu kutya Allah tabaraka wa taala. Kitegeere baganda bamuli bannyinazi, ky'ensonga ekwatagana n'okutya Allah tabaraka wa taala yeyokka etusobola okuyitirako okusinkana Allah ng'atusiimye. Omuntu asinkana Allah wa qalbuhu khaliyan min attaqwa fa qalbuhu saqim. Asinkana Allah ng'omutima gwe teguliimu kutya Allah, omutima gwe mulwadde, era omutima omulamu gwe mutima ogulimu taqwa Allahi azza wa jalla. Ibrahimu alayhi salatu wassalam asaba Allah tabaraka wa taala ngati Allah tonnakuwaza
olunaku lwe ŋŋenda okukusinkana yawma la yanfau maalun wala banuun, olunaku emaali lwetagenda kugasa muntu yenna yadde abaana be yazaala, illa man ata allaha biqalbin salimi, illa man ata allah, okujjako alisinkana allah biqalbin salimi, n'omutima omusiraamu, mutima omulamu. Alqalbu salimu gwe mutima omulamu, khaliyan min ashirk, omutima ogutaliimu kugattako allah, khaliyan min annifaaki alakbar, ogutaliimu bunnanfuusi bwe bayita obwa i'tiqaad, obwenzikiriza, khaliyan min alkufr, omutima ogutaliimu bukaafu obunene, alkufru alakbar, omutima ogufaanana bwe gutyo baguyita qalbun salim, mutima omulamu. Nabbi wa allah alkhalil asaba allah musinkane ng'alina omutima omulamu. Obudakiika obutonotono insha allah bwa faida buli ku kigambo ekikwatagana ne Falastin. Falastin y'emu ku nsi ezimanyikiddwa ez'obusiraamu. Abayudaaya balowooza nti yaabo, era ebiseera bingi Abayudaaya abali mu kibuga ekyo kye bayita Falastin bawamba mpola mpola nga bagenda banyigiriza baganda baffe abawangaalira mu nsi gye bayita Falastin. Bagenda babanyigiriza nga bwe batta, bwe bawamba ebifo. Kigambo bayitira ku munnanfuusi gwe bayitanga Mustafa Ataturk. Mustafa Ataturk y'omu ku bannanfuusi abaasuula ad-dawlatu al-Uthmaniya al-Islamiya, dawula yasembayo ey'obusiraamu, yasembayo okufuga ensi eno, era yagenda ali olukwe mu busiraamu okutuusa Abayudaaya bwe bajja ne basingaawo, naye nga tebaaliwo. Bwe baatuula mu protokolaati yahudiya, balina konferensi nnene, baatwala omukisa okulonda ensi eziwerawerako we basobola okusenga, kubanga owekitiibwa allah tabaraka wa taala yagendanga abasaasaanya olw'ebikolobero byabwe. Ensi eyo allah tabaraka wa taala yagibalagako nga nabbi Musa waali alayhi salatu wassalaam n'abaga nti udkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataba allahu lakum, mugende mu nsi entukuvu, ategeezaamu Falastin, muba banu Kanaan allati kataba allahu lakum. Ensi eyo allah tabaraka wa taala yagibawandiikako bagiyingire, era ensi eyo emanyikiddwa allah tabaraka wa taala gyagamba nti wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada. Dukhulu hadhihi alqarya, muyingire mu nsi, mu kyalo ky'e Falastin, wakulu minha haythu shi'tum ragada, mulye nga bwe mwagala, wadukhulu albaba sujjada, era bwe muba muyingire Falastin muyingire nga muvunnamye. Waqulu hitta, ay waqulu allahumma mhu anna sayyi'atina wa khati'atina. Buli ayingira yagambe nti allah nkusaba onsonyiwe amazambi gange. Naghfir lakum khatayakum aw yughfar lakum khatayakum, tujja kubasonyiwa amazambi gammwe. Wasanazidu almuhsinin fabaddala alladhina zalamu, abalyazaamaanya Abayudaaya Abaisirairi bakyusa ebigambo allah tabaraka wa taala bye yabagamba, fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-samaa. Owekitiibwa allah tabaraka wa taala Abaisirairi abo n'abassaako ebibonerezo okuva mu ggulu, bima kaanu yafsukuun,
Musa alayhi salatu wassalam abaganti Allah baganti udkhulul ardh almuqaddasa mwingire mu nsi entukuvu allati kataba Allah lakum Allah ajiba wandikako gumunajiyingiramu khalas. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها bagamba nti tetugenda kuyingirayo Banu Kanaani banabanga bakyaliyo. Musa n'abagamba nti Allah wamwe abagambye ayagala kimu kuyingira. Waliwo n'abasajja abalongoofu babiri omulembe gwa Musa bagati bannange Allah wamwe abagala mu kimu kuyingira mu nsi Bayisirayiri. Bagati ya Musa inna lan nadkhulaha abada tetugenda jingiramu. Ekigambo ekyasembayo ekyabavaamu bamugamba Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa genda ne Katonda omulwane fetutudde mujja tusaba. Allah na okuva Allah najifuula haramu jibali agati fa innaha muharramatun alayhim. Ila Allah tabaraka wa ta'ala aganti ensi muharram efuuse haramu jibali nagati 40 sanata yatihuna fil ard. Allah nabakuandikako netti nga bagenda basasana munsi ati batambulanga nga buli omu tamanyi avudde balinga biwojjolo. Bayisirayiri ne bayitira ku bannanfuusi ne bakomawo juzi ku Ottoman Empire dawlatul Uthmani ne batandika okuwamba mpola mpola bagula poloti emu kati olwaleero bakiraiminga kufuna nsi namba. Bayisirayiri abo bafa abasangibwa mu Falastini bali ku baganda baffe babatta laylan wa nahar misana na kiro babatta ebbanga ddene paka Allah tabaraka wa taala oyagera baganda baffe ne babeeramu ngeri y'okupondooka. Naku ntono nnyo emabega baganda baffe b'ekyayi ne bafuna parachuti ne balinnya balabiddwako mawulire ne balinnya nga bawalampa ebisenge babazimbako ekisenge paka bamaliriza nga bayingiddeyo ne bawamba Abayisirayiri abawerawerako. Tusaba Allah tabaraka wa taala baganda baffe olugendo lwe batandiseeko abawo obuwanguzi kubanga agasajja ago gali az'amaanyi agayudaaya. Nabbi waffe Muhammad yatuwa bishara yatusanyusa n'atugamba alayhi salatu wassalam ng'atunyonnyola ku Falastin hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقام لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود قيامة تجينا kutuusa nga Abayudaaya tubalwanyisizza ffe Abasiraamu hatta yaqula alhajar okutuusa ejjinja Omuyudaaya mwali bayeekwese bwe ligenda okulokooma Omuyudaaya nga limuga nti ya muslim warai yahudi emabega wange wano waliyo omuki Omuyudaaya ya muslim musiraamu gwe hadha yahudi warai faqatuluhu emabega wange wano waliwo Omuyudaaya jangu omutte. Wa sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbaka yogera mazima. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atukirize ekigambo ekyo kubanga message ya mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam Abayudaaya bakimanyi nti Abasiraamu tugenda kubalwanyisa okutuusa n'amayinja ageetoolodde we bali n'emiti ng'omuti gugamba nti owange ggwe Muyudaaya ggwe, owange ggwe Musiraamu ggwe,
emabega wange waliyo omuyudaaya oyo jangu omutte Isiraamu ajje awali omuyudaaya oyo aliba yeekweswa emabega w'omuti oba ejjinja agenda amutte. Kati embeera era ebishaara yessanyu lye tuyina nti Allah tabaraka wa taala ne bulibeera ddi ajja kuwa abasiraamu amagezi agalwanyisa agasajja agonoonefu ago agayudaaya. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. وفيك بارك الله. سووا ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase obubaka obutusoose okufuna. Ekibuuzo kyaffe kisooka kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Onagamba nti Sheikh, ekituufu nti omusajja ow'omukyalo omu aba yeetaaga okuteekako mu dduwa simanyiyo nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam omusajja w'omukyalo omu yeteeka kuteeka mu dduwa, wabula kyemmanyi nti Allah tabaraka wa taala yakkiriza abasajja okuwasa mukyala babiri, basatu, bana. Oli wabanga talina busobozi asobola okuwasa omu. Suratu Nisa wekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba nti fankihu ma taaba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Muwasa ababalungidde mu bakyala, wasa mathna babiri, wa thulatha wa basatu, wa ruba' wa bana. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Oli bw'atyo okubeera nga yenkanyakanya wasa omu. Dhalika adna alla ta'ulu. So ekyo Allah kyeyogera. Era omuntu okuwasa omu ya asulu y'abantu naddala abalina okutya okwenkanya wakati w'abaki w'abakyala. Oli bw'atya nga tasobole kwenkanya awasa omu, amma okumuteeka mu dduwa ayina omu tetukimanyi nti nabbi yatugamba nti ayina omu tumuteeke mu ki dduwa, tetukimanyi. Barakallahu fi. wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, abakyala ensangi zino tebalina keeya naddala ku baana abava ku sayidi y'omusajja. Sheikh, mu Busiraamu omukyala oyo alamulwa atya ng'ate bo bazaala abafaako nnyo? Abakyala intabihu, abakyala muzuukuke. Wattaqullah, wattaqina Allah, mutye Allah tabaraka wa taala ku baana bababba bammwe abo. Kitegeere bakyala mmwe nti abaana bonna abazaalibwa ng'obasanze wabbaawo nga baana babbaawo, bimathabati abinaik, bali mu kifo ky'abaana bo, era okakatibwako okubakwata obulungi n'okubayisa obulungi, nga tetufuddeeyo y'omwana yeeyisizza atya, naye buvunaanyizibwa bwo okukuuma abaana babbaawo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu ebyo bye yalambika omukyala okukola, alina okubeera ng'afaayo ku baana babbaawo era babeera baana be. Mukitegeere bakyala mmwe nti abaana abo abato abazaalibwa babba bammwe, teriyo mwana alina right ya kuwandiika application eri kitaawe nti nze nzaala mu maama gundi. Teriyo mwana alina right eyo, naye yesanga bwesanzi nga Allah yamuzaalamu mujjawo, ogwo yamuzaalamu maama mulala. N'omukyala ayinza okudda ku mwana wa mujja we n'atulugunya
n'atabeerako na kantu konna kamuwa, n'afuuka kisawo kyataliiwo, abaganda bagakijjula mayinja. Kati mutye Allah tabaraka wa taala ku baana abo babeera beetaaga keya, naye nga Allah yagenda maama we yavaawo. Era mukyala gwe ttya nnyo nti eyavaawo n'aleka oyo yali mukyala nga gwe. Singa bukeera enkya ne bitabukako naawe n'ovaawo omwana n'omulekawo, oba Allah n'akujjulula naawe n'olekawo omwana owuwo, ne bamuwa treatment y'emu ne bamumistreatinga nga naawe w'omistreatinga omwana wa mujjawo. Ittakiina Allah, bakyala mmwe mutye Allah tabaraka wa taala ku baana bababba bammwe abo. Mukitegeere nti abaana abo buli w'omuyisa obulungi n'omukwata bulungi n'omuwa keya nga alabirira owuwo nga tofuddeeyo, kuba balina enjogera ne bw'obalabira otya abaana babajja baffe tebasobola twaga, mwana wa mujja utakwagala, ebyo tebikwatako. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah yalagira okuyisa obulungi nga bw'oyisa omwana wo n'abaana babajja bo. Allah yabalagira okubayisa obulungi ala kulli shay. Wabanga Allah tulagira kuyisa bulungi bisolo, kuyisa bulungi binyonyi, nkoko. Fama balu l-insan walakad karramna bani adam, kitegeere nti omwana ono muntu Allah yamusitula, Allah yamuwa ekitiibwa. Gwe n'oba olikola otya okuddira ekitiibwa ky'omwana oyo n'okirinyirira. Kyala bangi baleka abaana abo ne balumwa envunza byale, aba tebabawo byakulya. Abalala abaana babajja bammwe tebanaaba, tafaayo nakkebera, naye ng'owuwa anaabi. Abaana babajja bammwe basula tebanaabi, abalala abaana babajja bammwe basula tebalidde kyaggulu, abammwe nga balidde. Omwana owo n'alya n'obeera mutebenkevu nnyo ng'oli musanyufu. Naye wekitiibwa Allah si mulyaza amaanyi abakyala mmwe. Oyo mwana gw'oliddeko ekyeggulo ne kasula ka kitawe kannyabo nga tekayina kye kalidde, ababo balidde bakkufu, bongera kunyirira na kugejja. Kitegeere nti olunaku lugenda kutuuka nga Allah asukkulumizza ono gwe walyangako emmere. Tetumanyi bigenda kubeerawo mu future, ani Allah gwagenda sukkulumya, n'ekisobokera ddala bulungi nga gwe balyangako emmere. Ataanaabanga nga Allah gwasitudde, Allah gwawadde amadaala. Idhan bakyala mmwe mutye Allah tabaraka wa taala. Mbagambye teriyo mwana akola application eri kitaawe nabga tinzaala mu maama gundi, taliyo. Naye okudda ku baana babajja bammwe, baana bababba bammwe, okubatulugunya, enkola eyo mbi. Bino bitonde bya Allah tabaraka wa taala, yabitonda ng'alina ensonga ze lwaki abitonze. Laba bw'odda ku kitonde kya Allah n'otandika okutulugunya, okukola nga bw'oyagala, enkola eyo tweddeko naddala abakyala abaasanga abaana bababa mu maka gammwe muba mu malya gammwe ge mufumbiddwamu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusaasire, tusobole okulongoosa. Sheikhe, omusajja wange tampa haki yange bwe mba mwetaaga mu nsonga z'akapiira k'ekiboko. Nzadde ku baana wabula bampaka kubanga aŋŋamba tayagala kuzaalazaala, kyokka lwasoobye ne tuzannyamu penalty ekwatayo. Sheikhe, omusajja oyo alamulwa atya kuba bwe mwetaaga agaana?
أقول وبالله التوفيق obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'omusajja okubeera nga buli omu atuukiriza hukuuku Allah tabaraka wa taala ze yateekawo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yatulaga nti omusajja alina obuvunaanyizibwa eri mukyala we, ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabbi n'atulaga nti omusajja n'omukyala buli omu alina obuvunaanyizibwa. Amma mu Qur'an Allah aga nti wa'ashiruhunna bilma'ruf, Allah yagamba nti muwangaale n'abakyala abo mu buki, mu bulungi. Teriyo musajja akkirizibwa kutulugunya mukyala we. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yaga nti walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisaa walau harastum, temusobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala abo okuleeta adaala mulaavu n'ebisigadde. Ne Allah aga nti wala tamilu kulla al-mayl, teweekubiranga eri mukyalawo, fatadharuha kalmu'allaqa, omukyala n'omulekanga awo gwe wazisiriza ennyumba. Allah yagaana mu Qur'an mukyala takkirizibwa kulekebwa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatulaga nti abakyala abo khuliqna min dil'i, babatonda mu mbiriizi. Wa inna awaja ma yakunu ala, olubiriizi lwegola nnyo, lweweta nnyo ku nkomerero yaabwe. Lwoyagala okulugolola n'amaanyi ojja kumenya lumenyi. Ne mukitegeere nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebigambo bya Salmaani yabiteekako stamp, mbi yabuulira sahaba munne yamugamba nga mulaba ekiro kyonna ssebo yabeera mu salaatu layli, teyeebakako abakyala be oba abantu be talina haqqi zaabwe zaabawa. Nabga ti wa'lamu anna li ahlika alayka haqqu, kitegeere nti abantu bo obayinako obuvunaanyizibwa n'emigabo Allah tabaraka wa taala gye yakugamba okukola ki, okutuukiriza. Tukubiriza abasajja okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, nabwe kiti abakyala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Mukitegeere ti inna Allaha sa'ilukum, owekitiibwa Allah agenda kubabuuza ku bakyala bammwe abo. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, mwenna muli basumba, muli balunzi, ate muli mulunzi, Allah agenda kumubuuza ku byalunda. Omusajja oli mulunzi, Allah agenda kukubuuza ku makaago, buuze ku mukyala wo. Mukyala mulunzi, Allah agenda mumubuuza ku maali ya bbaawe, amubuuze ne ku baana be. Kati omuntu alina okubeera omwegendereza ku buvunaanyizibwa Allah tabaraka wa taala bwagenda omumubuuzaako. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, kiramulwa kitya singa mubanga we muli oba muli mu lukuŋŋaana, omuntu ow'ekitiibwa najja, atugeze pulezidenti oba minisita oba mufuti, mu kaseera watuukidde mwenna ne musituka okubeera nga mumwaniriza, kiramulwa kitya mu Busiraamu? Aqulu wabillahi tawfiq, abantu okusitukira omuntu si nkola ya Busiraamu. Tunaatuuka mbu abantu bayimuke ikraman lahu wa sharafan lahu, asi nkola yaffe y'Abasiraamu.
era sahaba bamuyita Muawiya Allah musime. Sahihi Muslim bwe mbaserabidde ne mu Sunan Abi Daud ne Musnad yagamba Muawiya sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nawulira ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam nga agamba man arada an yumathila an yatamathala lahu rijalan qiyaman, buli musajja yenna oba omukyala awulira nga kimusanyusa mbu buli waba atuuse abantu bamuyimukire bamusitukirye ega falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, yeteekereteekere ekifo kye muliro. Man arada an yatamathala lahu rijal qiyaman, buli awulira nga ayagala mbu atuuka abantu bamugulumize bamusitukire, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, yagamba nti yeteekereteekere ekifo kye muliro. Ebigambo bya Muawiya ng'abyogera abijja ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. So si nkola yaffe ng'Abayisiraamu okwagala otusitukira nnyo mbu batuwe ebitiibwa, si nkola yaffe. Kikolebwa nnyo abamu ku basomesa b'ebitendeka abayizi, naye si bituufu. Muntu wabazze nti bakole ki? Bayimuke. Wabula abawali mwe batunulira hadithi eyo baalaba ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala baaga nti omuntu yenna bw'ayimukirwa ng'awulira kimusanyusa mu mutima era ng'alaba asanyuse ennyo bayimuke ng'akoze ki? Ng'atuuse oyo nabbi gwe yali ayogerako era yeteeketeekera ekifo kye mu muliro. Ekyokubiri kyekyokubeera ng'omusajja ono talina bwetaavu bwa kuyimirira, era bwe baba bayimuse abaga mutuule mangu, wabula nga bo bayimuse ku lwabwe azaala baasa bihi. Abawali baga nti ekyo tekirina buki? Tekirina buzibu. Lwaki? Tiye mu mutima gwe talina bwetaavu, wamugulumiza ebyo ebitalina fayida. Era nabana abakikoze bakikoze lwa mpisa, wabula ono obusiraamu gwe bwateekako essiira, ono atuuse, bo bali abayimuka bayinza obutafuna musango, naye ono atuuse nga yayagala buli kaseera bw'aba atuuse abantu bayimuke babeere nga balaga obusukkulumu bwaliko oba ebitiibwa byakola ki? Byaliko. So ala kulli abantu buli we bayimukanga nga bayimukidde omuntu, ekyali badde ekirungi ye muntu oyo an yubadira, okubeera nga ayanguyiriza, inkhifadihim, okubeera nga bakola ki? Abassa babeere nga bakola ki? Batuula. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Shekhe nina kishuga mami kyange naye kinsinga obukulu, naye tuli bawowe, wabula one of my friends yaŋŋamba mbu tekikkirizibwa mu ddiini. Kiki ekitakkirizibwa mu ddiini? Okuba ne shuga mami ng'akusinga obukulu. Amma shuga mami mustalahati terminologies bantu bebaziteekawo, naye okuwasa omukyala ng'akusinga obukulu nabbi yakikolako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obujulizi bwe buli obulaga nti nabbi yawasa Khadija ng'amusinga obukulu. Nabbi yalina emyaka 20 ye mukyala gwe yatandikirako okuwasa, yalina emyaka 25. Khadija kigambibwa yalina 4. Difference ya 15 years. Akati bw'otunuulira 4 kwameka, eyo qawlu gyeri newankubadde nga abamu ku bawali mubaginafiya, naye ekyamanyikibwa ekyasembayo Khadija yali asinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obukulu. Khadija nabbi yagenda omuwasa nga yazaalako dde ewalala, kigambibwa abasajja nga bameka? 2. Khadija radiyallahu ta'ala anha, mama waffe omulungi oyo, n'azaala wa nabbi waffe Muhammad abaana 6. Yazaala Qasim, yazaala Zainab, yazaala Fatima,
yazaala Ummu Kulthum, yazaala Abdallah Atib. Abonna baana baani? Ne Ruqayya mwana wa Khadija, baana mukaaga. Kakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola ekisoboka n'akamu n'akatono okuddira ekintu nabbi kye yakolako ate ffe ne tukifuula haramu. Wabula ekiri mu sunna ekimanyikiddwa nabbi kye yalagira mu bigambo bye, yatugaa kuwasa bawala bato, si kuwasa baki bakulu bantu ba. Ekiri mu sunna kuwasa bato, hadithi semu sibbiri yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halla bikra, muwase ku baana abato embeerera, tudaibuka wa tulaibuha, abaana abo bato be basobola okuzanyazannyamuuko nammwe ne muzannyamuuko naki nabo. Naye okuwasa omukulu nga yakoowa dda babakoowa okanyagamba mukuba kawuna wa teri buwuna. So omwana omuto aba amanyimu ku muzannyo, ate abasajja baagala nnyo muki omuzannyo. Waliwo ebintu ebitwala obwongo bw'abasajja, mu byo mwe muli ki? Mwe muli omuzannyo. Kyova olaba nabbi lwaki yatukuutira okuwasa abaana abato. Ekyokubiri, lwaki baatukuutira okuwasa abaana abato? Be bazaala. Ekyokusatu, be balina laavu. Owasa omukyala nga laavu yapunguuka dde emyaka nga 2 takyayina. Nabbi yagamba tazawwajul waduda alwaluda, muwasa abakyala abato abakyayina endasi ezizaala. Ng'ajja kuzaalirayo bwana nga 10 na bumeka? 12 oba 15. N'agamba nti fa inni mufakhirun bikumul umam, muwasa abakyala nga bayina endasi ezizaala ate nga bayina laavu. Fa inni mufakhirun bikumul umam yawma alqiyama, kubanga nze ngenda okusinga okubeera nga mbeera neeyagala n'ennamba y'abantu abangi ku lunaku lwaki lwa qiyama. Amakulu bwe tuwasa abakyala nga bakyali bato bazaaze, bajja kubeera nga reeti ey'okuzaalirako nnene. Ono bwazaala 2, oli n'azaala 13, ono 12, ono 8. Ogenda okugira bwoti nga nabbi ayina abantu bangi. Riwaya endala yaga nti fa inni mukathirun bikumul umam yawma alqiyama, nze ngenda okusinga okubeera ne community nnene mu maaso ga Allah ku lunaku lwaki lwa qiyama. So kitegeeza ki? Nti okuwasa abakyala nga bakyali bato kyekisinga obuki obulungi. Fahani'an liman tazawwaja albikra, yeesiimye nnyawasa omukyala ng'akyali muki, era beesiimye nnyo abakyala baafumbirwa nga bakyali baki bato. Bw'obanga wafumbirwa okyali muto weesiimye, ate n'okufumbirwa ng'oli mukulu, abamu tebeeyagalira. Oluusi Allah akigera buki? Akigera bugezi. Era abamu ku bawali mbagamba nti n'okuwasa ku bakyala abakulu sunna, kubanga nabbi Muhammad yakikola ki? Bw'oba owasa ow'ekitiibwa Allah bwe yali alambika nabbi waffe Muhammad, yamulambika nga mulimuuko ne kuba ki? Ne ku bakyala abakulu. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimati mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abakara. Mu bakyala Allah tabaraka wa taala be yawa nabbi Muhammad okuwasa mwalimu be bayita thayyibatin, abakulu abafumbirwako, wa abakara, mulimu naki? N'embeerera. Kati oli tajja kufuula mukyala yafumbirwako nti ali haramu nga Allah tabaraka wa taala yamulambika nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti be bamu ku bakyala be tuteekeddwa okuwasa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Amina ya rabbana. Shekhe, nsaba kumpa bulamu obuyimba nga shukurani ya rabbi, shukurani obw'abasiraamu bukkirizibwa okuyimba ng'oli muzikiti. Ennyimba
amateeka g'eddiini gaatukkiriza asuli yazo. Oli akkirizibwa okuyimba oluyimba. Singa oluyimba luba telulimbire wammanga, esookera ddala an yakuna khaliyan min alati musiqiya ma ada adduf, okubeera nga oluyimba teluliimu ki, temuliimu alatu musiqiya, musical instruments. Oluyimba lw'omusiraamu omutuufu telubeerako ki, tebeera mu muziki, tekubeerako ngoma. Abasiraamu tetukuba ngoma, tetukuba ngoma, tetukuba adungu zino ndongo, tetukuba gita, okujjako ttaali siraamu bwalikkiriza fi gairi hadithi, si mu hadithi emu ng'obusiraamu butukkiriza ettaali, hadithi ziwerako. Era buvunaanyizibwa bw'abasiraamu okuzzaawo sunna eyo naddala ku mbaga ne ku mikolo gyaffe egyayidi fi ayad, okuba ku ttaali. Era obusiraamu bwatulaga nga nabbi waffe Muhammad yata abantu okuba ku ttaali. Era mu ahadithi ziwerako nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti kyekivuga kyokka kye baatuwa nga ffe abaki, abasiraamu. Ettaali eryo newankubadde nga abawalimu balyawukanamu, abamu balaba tukuba bwe riti, naye nga asulu y'ettaali obusiraamu bwalita, era babitwalira mu lahul mubah, ebivuga ebikkirizibwa mu mateeka gaffe agaki, ag'obusiraamu. Bangi mu bawalimu balabanga ettaali eryali badde likubibwa lyali badde ligoberera sunna, lyali badde ligoberera ki, sunna. Nange kyendaba tendeka abaana abawala abato ne batukubira ku ttaali. Sunna libeera litya? Obutayitiriza mataali mangi, ekinene ennyo gaali badde nga 2 bwe tuba tukuba amataali. Gegasinga okulabwa ennyo mu ahadithi z'omubaka Muhammad lirimu bameka 2. Era mu byendaba n'abamu ku bawalimu bye balaba, amataali gaali badde gakubibwa baana bato nga bawala, so si basajja bakulu oba bakyala baki, bakulu. Era mu byendaba nti gaali badde nga tegaliimu bigambo bya fawahish, bya buseegu. Nabwe ekiti akayimba omuntu kaba ayimba kalina okuba nga tekaliimu bigambo bya buki, seegu, okwawukanako ne ebiyimba by'olwaleero abantu bye bayimba mu biwulira. Byonna bijjudde fawahish, bikowoola bantu kudda eri obuki. N'oyimba oluyimba, oli agenda n'ayimba oluyimba n'owulira ennaku, otudde n'abaana, otudde wootudde, nogati ya rabbi luno lufuluma mu muntu, lufuluma mu ki? Akati abayimba ennyimba mwonoonye eggwanga lye, abantu abayimba ennyimba bebonoonye eggwanga lye. Kyova olaba ow'ekitiibwa Allah yaboogerako n'aga nti washuara yattabi'uhum alghaawun, abayimbi abafaanana bwe bati ababagoberera be babuyabuya abasiru abatalina magezi. Tobalaba alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, tolaba nga buli kiraabu bakuba bateekawo enkambi bagende boonoone baseeguula abantu b'ebitundu ebyo. Era wa annahum yaquluuna, ayegambe ete ma la yafaaluun, boogera bye batakolerako. Akati omusiraamu omutuufu takkirizibwa kubeera wansi wa nnyimba nga zirimu obuseegu, naye omusiraamu omutuufu bw'abeera nga awuliriza obuyimba obutali bwaki, bwa haramu. Era bw'aba ayimba akayimba nga akayimba oluusi kakwata ku busiraamu, kakwata ku ddiini, kwogera ku Allah tabaraka wa taala, kawaana eddiini. Siraamu bw'atukkiriza asuubira kyagenda kufunayo olunaku asinkane Allah tabaraka wa taala.
asala amagezi gonna okulaba nga oluyimba lwawuliriza lweru. Kino nakyo kigambo ky'abamu ku bawalimu bafeera ku mataali. Tukiwa ekitiibwa naye nga mu ndaba eyaffe tulaba nga si kye kyalibadde ekituufu. Baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalimitinga mataali na kika ky'abantu kyakukola kyaggakuba. Baga nti tewaliwo obujulizi nga nabbi atugamba nti tukuba amataali 2 gokka. Wabula waliwo obujulizi ffe bwe tumanyi nga bulaga nti abaalabwako nga bakuba tebasussa mu mataali gasukka mu ameka mwago. Era ekyokubiri mu bigambo byabwe boogera baganda baffe abo kigambo kyabwe tuyinza okugamba nti tukiwa ekitiibwa newankubadde nga si kyekituufu ekyenkomeredde. Baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatugambangako nti amataali gakubibwa baana bato bokka, newankubadde nga ku mulembe gwe tegakubibwa baki basajja. Naye tewaliwo obujulizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti ettaali likoma kuki, likoma ku baana, terikubibwa baki bakulu. So ettaali bwe liba nga likubiddwa abantu basobola okulyongeramu bye bakoze ki, bye balongeddemu. Ne asulu yaffe yakukuba ki ttaali abantu kye balina okutegeera kyekivuga kyokka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kye yatulekera. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kikkirizibwa omusiraamu okujja mu muzikiti n'atandika okuyimbiramu obuyimba, alina engeri gy'aboogeddemu n'atandika obuyimbiramu. Bwe luba nga luyimba si lwa buseegu, oli bw'aba nga ali mu masigidi, abamu ku bawalimu balaba nti omuzikiti teguyimbibwamu nnyimba. Lwaki? Nti mu ebyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala byeyogerako mu mizikiti la baasa bihi inda baadi ahli lilmu. Oli alina akatontome kaleese oba akayimba nga kalimu obulungi, ayagala okukajuliza okukalaga abasiraamu olw'olumu mu masigidi obutagifuula nga ye sunna, nze gyendi la baasa bihi, omuntu asobola okubeera nga akakozesa nga ki omuntu atontomye oba ayimbye ku Allah tabaraka wa taala. Hassan bin Thabit yatontomeranga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusuubira nti tontoma nga atontomera mu muzikiti ne wabweru waki w'omuzikiti bigambo byaleetanga ng'ayimba ku jihad. Yagambanga nti wa Jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifaa wa qala Allahu laqad arsaltu abda yaqulu alhaqqa in nafa'a albala amantu bihi wa qawmi saddaquhu faqultum ma nuridu wa ma nasha. Yagamba nti Jibrilu aminullahi fina, mubasajja mmwe bakuraishi mmwe mukitegeere Allah muyatuwaffe abasiraamu ku saidi yaffe waliyo Jibrilu sekwitale wa Allah owa wahyi ow'obubaka wa ruhul qudus, era nga ye mwoyo mutuukirivu. Laysa lahu kifaa, teri yamufaanana amwenkana. Wa qala Allahu laqad arsaltu abda, Allah yagamba nti natuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqulu alhaqqa, ayogera mazima meereere. In nafa'a albala, bwe gaba nga gasobola okugasa abantu abalina fitina, abagezesebwanga mmwe bakuraishi mmwe. Yagamba amantu bihi, nze namukkiriza nga nze Hassanu wa qawmi saddaquhu, n'abantu beewaffe Madina bamukakasa nti mubaka wa Allah. Faqultum ma nuridu wa ma nasha, mwe bakuraishi mmwe ne mugamba nti tetwagala Muhammad wa ma nasha, tetwagala muwulira. Ebyali bigambo bya Hassani ng'ayimba ku busiraamu, atontoma ku buki ku busiraamu. Oyo yali musajja era nga ayagala eddiini ya Allah tabaraka wa taala. So tugamba nti omuntu asobolera ddala okutontoma ku ddiini oba okuyimba ku ddiini tekiina buzibu. Wallahu taala alam. Mu muzikiti kasita mubeera nga temuliimu ebyo bivuga tekiina buzibu. Olw'olumu wabeerawo obwetaavu obw'okuleeta akantu ak'amagezi akafaanana bwe katyo, la ba'sa bihi. Wallahu taala alam. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Inshallah ekibuuzo ekigenda osembayo ku lw'obudde
kyama nti sheekhe kiramula kitya eri abantu abamu nga musisinkanye mu ngeri y'okubuuza n'akotekamu omutwe alamulwa atya oba n'akulamusa ekyo bakiyita inhina kimanyikiddwa eri abamu ku bakungu nga bakabaka ba pulezidenti n'abaki kyagala okufaananako nakiri ekyokuyimukira omuntu. Inhina kitegeeza omuntu okutuuka oba okubeera ng'olina woova wali omukulembeze newewetamuuko omutwe katono bwoti, ekyo bakiyita inhina, okweweteramuuko omukulu oba omukulembeze. Nabbi yakigaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Anas eri mu Tirmidhi eri ne mu musnad gwa Imam Ahmad mwembaseerabidde ne mu Sunan Abi Dawud. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yagaa nti anna ar-rajula sa'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, omusajja yabuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omu idha lakiya sahibahu, omu mumwe bwasinkana munne, fayanhani lahu, namwewunzikiramuuko bwati, kikkirizibwa ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ati la, takikolanga. Kitegeeza ki? Tekikkirizibwa muntu kubeera nga yeewunzikira munne mu mbeera efaanana bwetyo. Era Sheikh Ibn Uthaymeen mu bigambo bye nalabako baamubuuza Ibn Uthaymeen Allah amusiime nti kiramula kiki omuntu okwewunzikira munne bwatyo nawunzikamu mu mutwe bwati katono, naga nti haramu, ekintu ekyo kiri ki? Haramu. Walakin la yasilu ila darajati shiriki, naye tekituuka ku ddaala lyaki? Waba mbalowooza nti oyo aba akoze shiriki. La yasilu ila darajati ashiriki, wallahu ta'ala a'lam. Naye kye tulina okutegeera nti nabbi yakigaana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kiyinzika okuba nga ebibuuzo biweddeyo ssebo. Ntwala omukisa guno okubakoowoola abatuuze bonna n'abawuliriza bonna aba Rawda Islamic Media n'emikutu gyaffe. Tulinayo omukolo insha Allah, somero lyaffe wali ebayita Mukono Islamic Institute. Mbasaba insha Allah tubeere ffenna. Olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga olwa wiiki eno nyini gye tulimu, so wiiki eno kunsi enkya insha Allah tubalinze mujje tubeere ffenna insha Allah nga tufulumya dufa yaffe esooka ey'abamaseeka abamazeeko eddaala erya thanawi ne ba hufadhu kitabillah abakutte ekitabo kyani kya Allah tabaraka wa ta'ala. Tuyina abayizi abagenda ofuluma mu mitendera egy'enjawulo n'abasaabira gye bali abatasomanga ku ddiini nga bamaliriza saabira omwaka oguwedde. Abantu abo babeera kyamagero gye tuli naddala mu masomero gaffe aga secondary, kubanga twakuliyetingawo wing ey'abantu abatasomanga ku ddiini ne tubatandika bupya ne babeera nga bamazeeko okusoma saabira, tubawe okweyongerayo mu maaso, era kibeera kintu kinene nnyo mu masomero gaffe ago. So n'olw'ensonga eyo tubakoowoola baganda baffe mu hukuuku z'abasiraamu eri basiraamu bannaabwe, idha da'aka fa ajibehu. Omusiraamu bwakoowoola olina kukola ki? Olina kwanukula. Era bw'oba toyanukula kitegeeza kumuddamu mukubira kasimu n'omugamba sijja kukola ki? Sijja kusobola insha Allah. Barakallahu fikum. Tubayise waliye mu Kigombye, bayitawo mu Kigombye oba wakave wa Antony awo ku Jinja Road kwennyini kilomita ndozange emu okuva wa Antony. Oba okiraba akapande ku kkubo n'omuzikiti weeguli wetukkirira awo netugenda ku ssomero lyaffe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi